ne baminister bannange nga mwe muli n'abamyuka bose bo speaker abavugirizi abakulu aba Airtel banaffe DFCU banamikago mwenna gye muli Obuganda mwenna abantu basabasajja Kabaka yonna gye muli. Mukama wange bigambo byange bitono nnyo nnyini ddala kubanga olwaleero Buganda bonna bulindiridde okuwulira ng'otongoza omujoozi gwe tugenda okukozesa. N'ebigambo bino ebitono zikiriza neebaze bwebaza nga line minister bannamikago bano abazze batwegattako okuzimba product eno okutuusa weesobodde okutuuka okuviira ddala ku Airtel n'amakampuni gonna ge tuzze tukola nago. Mu kkooli erimu twagala okwebaza Obuganda bonna abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna ku mitendera egy'enjawulo nga tebeeyawuddeemu mu bugagga bwabwe obw'enjawulo mu buyivu mu mbeera zonna zonna ez'obuntu abatwegasseeko mu lutabaalo luno olusobodde okuzimba product eno okugituusa wano. Katikkiro guno mulundi gwa 7 ng'ogenda okutongoza obujoozi mwe tugenda okuddukira. Omulundi 7 ng'Obuganda bugenda maaso n'ennono yaabwo ey'okuyamba abaali balina obwetaavu. Omulundi gwa 7 ng'amakampuni gaggula boardroom zaago mukama wange n'otusindika ne tuzitabalamu ne Majestic Brands okuggumiza ensonga eno. Omulundi gwa 7 ng'Obuganda bonna abantu balwana mu myaka egy'enjawulo ab'emyaka 9, 7 paka ku myaka 3, 5 abaliko obulemu n'abataliiko bulemu Obuganda nga bonna bukomawo ne bunywerera ku gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okulaba nti emisindo gino gisobodde okutuuka we gituuse. Ffe ng'abagabe b'omukama wange tugamba kimu tituli beetegefu era twambadde era tujja kukola kyonna ekisoboka okutunda emijoozi gino nga Ronald bw'alanze mukama wange. Obuganda mbusaba ki nga maliriza? Mukama waffe mu lukiiko olwaggulawo obuweereza buno walangira ensonga 5 emizannyo gino gyonna nga mwe muli n'emisinde ensonga zonna zino zeeyoleka. Buganda eri ku train gye tuyita bullet train egenda ku ntikko. Akasente ako ke bongeddemu njagala basaba emyaka 6 nga tuddukira ku mutwalo ki naye munnaffe atutegeezezza era twekkaanyiza ebitusoomooza bitulaba mubiraba ne bye twagala okwaŋŋanga tubiraba. Mugule boardrooms zammwe abantu ba Ssekindoomu mugule emijoozi gino nga bukyali kubanja bakakasa nga line minister tugenda kugitunda gijja kuggwaawo. Nolwekyo nga tugitongoza kati nga Katikkiro ageze okutongoza n'obuwombeefu njagala basaba gula ebintu byo obitereke olunaku luli lutuuke ng'ojjayo bujja ng'oyambala nga weegatta Kabakawo mu ssanyu tusobole okugaba Mukenenya. Maliriza mukama wange maliza nga nkwebaza Katikkiro okutukulembera obulungi. Buli kintu kyonna kisituka oba kikka okusinziira ku bukulembeze obubeerawo mu kiseera ekyo otukulembedde bulungi. N'olwekyo otukoze bulungi tukuwa bweyamo tujja kutambula okugusa ensonga eno. N'ebigambo ebyo n'obuwombeefu mukama wange kkiriza kazindalo kano katwalire ssentebe w'enteekateeka ow'oku ntikko abatuuse obubaka bwe. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro abakulu mwenna abali wano bannaffe bannamikago ne baminisita ba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bonna obukuŋŋaanye wano. Nina essanyu lya nsuso okubeera nti omwaka guno era mukama wange yasiima nampa omulimu gw'okubeera omukubiriza w'emikolo gyonna egijaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'e65. Ssaabasajja Kabaka yasiima nti amazaalibwa ge gajjukirenga mu ngeri nnyingi. Ekintu ekisinga obukulu ennaku zino kyetumanyiddeko gye gino emisinde mu bunabyalo gye tuzze wano egituleese wano olwaleero.
bananyini kugitegeka ndowooza tebatanyiza nnyo kya lunaku. Tujja kugidduka nga 5 omwezi ogujja. Lujja kubeera lwa Sande. Naye mu wiiki eyo sabbiiti eyo eddirira wajja kubeerawo n'olusiisira lw'ebyobulamu nga 8. Wajja kubeerawo ekyoto eky'ebyobulamu nga 9. Olusiisira lujjanjaba abantu. Ekyoto kisomesa abantu ku nsonga z'ebyobulamu. Ate okukomekereza ku mazaalibwa ga Ssaabasajja gennyini nga 13 omwezi ogwokuna tujja kubeera mu Lutikko e Lubaga nga twebaza mu misa ey'enjawulo eneekulemberwamu Ssaabasumba. Era nsaba Obuganda bwonna bujje butwegatteko nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ate nga tumwongera okumusaba amwongere obulamu awangaale. N'ebigambo ebyo bitono nange neebaza abavugirizi bannaffe bonna mu byonna bye batukoledde. Kambamenye nga njogera mu Lungereza amangu. The Katikkiro of Buganda, ministers here present, chief executives of our sponsors, our partners Airtel, DFCU, Uganda Revenue Authority, and others here present. Ladies and gentlemen, it's a distinct pleasure and honor to be here today as the overall chairperson of the committee that is organizing the Kabaka's birthday celebrations. The Kabaka's birthday celebrations each year are held in thanks to God's great work in giving us a king who has led us in such a wise and steady manner. And we thank him, that is God, every year in a number of ways, chief of which these days is with the birthday run. The Kabaka has been pleased to initiate and dedicate the birthday run towards various health causes, because people who are not healthy cannot be productive, cannot be useful to the kingdom. So in order that we may be healthy and we may be productive, building the Kingdom of Buganda, Uganda and East Africa as a whole, each year we've been dedicating the race to the races to various health causes: fistula, sickle cell anemia, and now HIV/AIDS awareness. The birthday run is not the only event in the celebrations this year. It will be held on the 5th of April, a Sunday, as usual. But in the following week, we shall also have a health camp. That's on the 8th of April, where all the people in this county of Chaddondo who can make it to the designated place that will be announced shortly when we launch that event will be able to come and access free health care. We shall also have what's called a choto, a bonfire, talk on health. So the health camp will be issuing treatment. The bonfire will be raising health awareness through training. And then on Sunday, Monday the 13th of April, we shall have a mass at Rubaga Cathedral to celebrate the Kabaka's birthday, the actual birthday. That's the 13th of April. We're very happy to have our sponsors here with us. It is a great pleasure and indeed an honor to be working with companies and corporations of such magnitude. It speaks to the value that they invest in Buganda, and it speaks also to the value of the partnership that the Kingdom has with these entities, and I think we should all give them a round of applause. And with those few words, it's my honor and privilege to invite the Katikkiro, Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, to say a few words as well.